Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Sebo Gashumba nkutegeeza ebigambo bino. You are not aborigine ndi omuli mala emyaka 2. Mpulira. Omunnalwanda nga musayi gwa Kiyisirayiri tesiwa wano. Obo si busosoze temuli ba wano. Era omukulembeze agenda okuddako ku point yo gye nkulaze esooka Gashumba osibanga mu bibyo okujjako nga muwambye ne muhoozi. Naye muhoozi toyina gy'otwala ggwanga tosobola kulitwala. Kachanga mujja munonga muli ba refugees. Tewali tteeka ly'abatanti kati obwa refugee bw'obumalamu emyaka 2 mu ggwanga lyeyo gye muba muli mufuuka baggwanga eryo. It is impossible munnalwanda ali muno yajjanga refugee. Constitution kigamba buwangaalawo. Okuwangaalawo kyanjawulo. Ogimanyi bulungi constitution. Eyo nyambo namba 10 sebo. Kyeyogera kiri ki? Ekyo kyennyonnyola kye twakubeera ku media choice. Nembaga nti Gashumba nga akyamantu kanti yeekwasa kana akayingo omukanda wake yabateerawo okumala mu emyaka 20 ng'obadde mugwera. Jakakasibwanga Munnayuganda. N'abo abajja mu nkole yaliwo by 1962 nga constitution basanjizeewo 1926. Banakasibwanga okuba Bannayuganda bawedde by birth. By kiki? By kuzaalibwa. By kuzaalibwa. Ani azaalibwa muno nga wava mu ggulu n'ogwa bugwe nga tolina wammwe. Olina okubaako ne maamawo ne kitaawo n'ensibuko. Ensibuko emanyikiddwa eyammwe Bagashumba abatuusi ate ne butuusi si ggwanga. Ebutuusi kitundu kiri wano mu Eastern Kalamojja. The Ituse. Gye bava gye batwalira erinnya eryo gye batuukira okuba nti bannasala kudda eno. Siriawo. Naye kye tutegeera nti buli muntu ali muno nga alina omusayi gw'ekiseri ng'ava mu Queen of Sheba ng'asinzira Ethiopia. Mwaba bajja batambula obutambuzi ba pastoralists be twasomangako abanoonya omuddo gw'ente. Mu ggwanga Uganda temwali mutwalina banankole pure. Era tubamanyi n'enjawula tukyabaawula. Omunankole nakusomesa bwe nalinda kyali mu shosha wakanga tusoma kita anthropology. Twawula omunankole n'ekikula newankubadde mufaanagana muti tunywa amata. Njikujjukiza ebbaluwa gye nakutegeezea Kabaka Mbaguta gye yamuwandiikibwanga Kaggwa yagiwandiika. Ambuuza nti abantu bano Kabaka Ssebo nga bafaanana bava wamu. Eka nti abantu abo newankubadde obalaba bayitamu buyisi wano. Lwakuba nti tulina bye tufaanaganya nti balunzi naffe tuli baki? Tuli balunzi. Ekyokubiri mu kikula kyaffe twagala okufaanagana naye bw'otwetegeeza twawukana. Balina olulimi lwanjawulo naffe tulina olulimi lwaki? Buganda bwe beekolagana nabo ekolagane nabo ku lwabo. Buganda ng'emaze okuwandiika ebbaluwa Mbaguta n'agiddamu nedda mu kiiko Emmengo 1901. Kaakati mu bugwagwa bwa Gashumba tutegeeza ebigambo bino nga kungenda ku point 2. Tulinga baddugavu mu America tekyalina gye tulaga. Neka Gashumba okyali muleero. Kankuddiremu ne ku kigambo kino nkikutegeeza. Abaddugavu bagamba mu America n'oyogera ku bazungu abali e South Africa Suma Cape Town. Kankugamba ebigambo bino. Jjajja mmwe gwe muyita Sulimani. Yava mbwa Ethiopia ne wayita emyaka 368. Mfuna bulungi? Emyaka 378. Muzzukulu wa Sembyo gwe tuyita Emperor Mercilessly. Kuba kabaka 378. Mengistu Mariam yamukuba n'akwata buli Muyisirayiri nga Uganda bw'eneetabuka mu kuleeta kwa muhoozi wammwe nga mumupangirira n'okuleetako ebyo bisigalidde ebirala byammwe nga bw'olaba Gashumba. Baabatikka mpaka Isirayiri era osanga y'abaddugavu aba Ethiopia abaali bagenze ku butaka bwabwe be baganda bammwe. Eyo incident mu mateeka ne tuba tuwabye musango tubatikka mpaka Ethiopia gundi eri Isirayiri. Kaakati ate bukojja baabagoba olw'enneeyisa yammwe yali embi kubanga obwakabaka bwe bwabutta. Oba ontegedde? Bulungi nnyo. Kaakati Gashumba ng'okyayogera ebigambo bino. Ffe Kabaka tuli ku 36 okuva mu mwaka 2002. Nakikutegeeza mu episode gye nkugambye oddeyo. Nja kukusaba ogimusindikiranga direct. N'omuga nti gattako eno omusomesa yakugambye. Nze ku Gashumba ndi musomesa kubasigadde twejjukanya. Mazima. Nti omusomesa yakugambye Gashumba. Ddamu wetegeeza akatambi ako ndyoke nkutereko ne kano yakuddidde mu otegeere. Mazima. Kaakati basatu ffe tuli 36. Ku myaka 820 mwebiri. Naye Gashumba oli yali 378 nga wayise emyaka 10 years. Mpulira. Kachanga Sulimani ava mu Ethiopia. Tukyali mu 3.
eri 13 babatikka nga wayise emyaka 13 mu 8 bayiseyo tukyali kwa 3 mu 6 omanyi tulugamba 3 mu 6 nti kirindirire tekirema kukola ki akirindirire. Namba 3 okutegeerako kwali badde kutunuulira nnyo ensa yaabo ebyabako ngammwe Abannalwanda nti Buganda yeyatulera singa change yonna ebeze Buganda netukutukaka ogenda genda north oba ogenda kuba nti olina gy'olaga. Abaganda mugeraageranyizibwa ku Mukalamojja ayina ente ye nti Omukalamojja ayina ente asinga Omuganda wakakanzu akalimu ekyo bwe yatugambye ssebo mwana mulenzi oyo kaakati n'oŋŋamba nti oyagala Kabaka ate n'omutegeeza nti basubjects be nga ne Kabaka omutwadde muto mujjeemu nti tusinga Omukalamojja ayina akateeke buli obulinga obubizi atusinga okuba nga Omuganda ayambadde akanzu akalimu ekituli Gashumba wabyejjagadde n'okatagga naye kale kankwanguyize kutegeeza ebigambo bino. Omukulembeze agenda okujja ebigambo bye twetaaga atwale bye bino: ndi Munnakenya, ndi Munnalwanda, ndi Mulundi, Jokojoko, Jokowini, Jokomoro, ndi ku nsi ezeetodde jurisdiction y'eggwanga Uganda, in particular Uganda nga siri aborigine oba native. Ndaga muntu ebagibweko ne passport. Ekyo kimu mulina kubeera ku bipalati. Genesis ya Buganda tulina enkola eyaffe. Bajjajja tosobola kubalimba ate n'okujja kwa mutekulu twerabiranga. Kyobola nti muzaate omugenzi Mungu amukuumire gyali amusasulemu ekyo kyeyatabakana nakyo amusaasire ebisobyo bye yayitamu. Bamutegeeza nti mu Tanzania tebalimba. Buganda teyerabira ku nsi uko na musenze boze wano. Ekyo kimu kitutambudde meyo kuva mu 2012 direct bajjajja baffe tubamanyi. Gashumba toweza bajjajja babiri mu Buganda. Gwe kenyini waddeko obujulizi nti bajjajja abo bamanyi. Buli Munnalwanda ali muno ateekwa okulaga ebijja 3 bajjanation 3 byokka ebikakasa nti oli waawano. Ate nga tosobola kuba waawano ng'oli Munnalwanda nga Lwanda gyeri. Mazima. It is impossible. Olina obukyayi bwonna ku bantu abayitibwa Abanyarwanda okujjako olinga tategeera yagamba nti yatali ku lwaffe mulabe waffe Munnalwanda kyali ku lwa Buganda nga Muganda wammwe mu 7 twamuliisa emyaka egi Baganda be baafa babbye amataka g'abantu bikananga n'agafumu bagatwalidde era neewuunya omuntu atalina yadde ettondo ly'amagezi okugamba nti Jakana weenaaleemu ebyo byonna bye bimu nekitayi kyakyo kitayi bamaze kijja kuba minisita kitandika okwogera oli mugwago olina magezi. Obulumi bw'Abaganda n'entegera yaffe mu kunyigirizibwa tekitegeeza nti tetutegeera ate teteekeddwa kupakopa kusikupaaluuka. Kye nabagamba nti wano omukulembeze agenda okujja muba temunasetinga kita prerequisites tugenda kugwa mu nsobi zeziki ezimu mukyali kutukooya Museveni bane Museveni agenda mukyalera ejja n'erya Museveni agenda nga zze temumwaziza lwaki mukooyo oli mugenda tutomera okusinga ku Museveni bw'abaddewo emyaka 40. Katulina mwana yajja Gasiya bulolo naawe ate mwana yagenda okujja babireeta batyo Guno Bwakabaka omwana yajja ffe tuba tulina okumusaba bw'abanga kitaawe atukoledde nnyo batumugaawaye tulekere n'omwana George W. Bush Senior bwe yali kwali bwe kyaleeta Junior nga bayisawo presidents bameka mazima yajja n'aweebwa ku lwa kitaawe Senior yakola adde yatunulira ebyafaayo bya Eldoret ensagi tunuulira adde yatunule ku byali tuyabweze abaana ba presidents ababaddeko emabega bakomyewo ate ne bafuga eggwanga eryo lwa bulungi bw'abakitayo bakola ki bwe bateekawo onakyagalirawo akyagalira goloza asobola okujja mu kalulu oyo kimanyi agenda kujja oyo mbabazi tu tasobola kujja mu kalulu bw'aba alina nteekateeka ewamba mbategeeza bannayuganda mube na nteekateeka emuwambira ku ntebe nammwe bw'abanga lwe lugendo mu mukitege nti ke Kamasu akagenda okutegula omutego muhoozi olutuula ku ntebe bwebba amagye tegasobola kuba ba native bonna millions amakumi ameka mwezi nga tusose nti tuwakanya ekikolwa ekyo leka naye muhoozi ku byejjagala nti olowooza nga ategeera apaana kitaawe obukolobero byatuyisizza emyaka 4 tolina kyoyogerako ojja kukola ki endagaano za Buganda nga bwe nazimenye mu ntandikwa tolina gyoyogerako ogenda kufuga na bakinga Buganda abalimu bwe mutta Gashumba mutwaga tuli bafu mufuge na baki
mwebale kuteekawo enkolaakola yammwe ey'okujja nga musaanyaawo abasigalidde nga naye watega omutego gwo ne muganda oba ne kojjaawo oba kitaawo Museveni nemwagala okutugjawo ekyo nkikutegeeza lunye lweyagaliza muka kitaawo lutamu maamawo ebbayibuli yagaa nti ani ali ewala n'ekyo ekyamuwandiikibwako gwe kitalituukako bino byonna oba byankoleddwako byabalibwa nti birintuusizibwako tekigaana kya Gashumba kujja tekigenda gaana kya Muhoozi kola ki kujja tekijja gaana kya mulala naye kimutuusaako kuba kyamutondebwako kyakubaawo tekiri wala naye nga nange bwe yakinsabidde nja mwagaliza mirembe gya Katonda mirungi lubeerera addemu amagezi akula ebirowoozo alowooze mu ndowooza ekisajja kikulu mukulu naye obwongo bwa mwana wa Pitu eyo si entegera y'omusajja omukulu emyaka 48 wenkana ne Muhoozi nga bwajja mwagala tutegeeza nti mwenda muli bireerya bwe mutyo Gashumba Ssaako singa teyali Ssaako ebyo tebiva mwategeera kujja mu Buganda Munnalwanda kyali eyo ategeera ayinza okuleka Gashumba nayasamira okutuuka kwekyo novaamu ebigambo ng'omantukira mu baabasembeza nakutegeeza mwajja no mu mwaka wa 1991 ne muyita mwe tuyita nga muva mu Birigia munge banyigiriza mu Kongo kuba nayo mwatuuka ne muba nga mwava mu Kongo mwayita buyisi mu Rwanda ne mugisalamu abasigadde bayite mu Kongo ne ya Eastern erimu abakalamojja ne mujja mu ggwanga Uganda ne muyita egattunamu bannambalala ne muyita Mwankole ne musibira Buganda ne tubasembeza bonna Baganda bamwe mwabayitamu ne musibira e Buganda gwe George Jembera mu bigambo bye byekyana ekyo munansonyi okukosa olulimi luno kubanga sirwa naye omuntu bw'aba omusirusiru Bayibuli yatugamba nti emiteeko twagiteekawo dda londa muogo gunaakuteeka mu kkubo eggolokofu Gashumba oli mu buyabuya atalina magezi nali mmanyi abalina ebiwalata nga kankaka Jakana ffe ebikutuka tulina ku ntegereyo naye ate Gashumba atuswazizza mu balina ebiwalaata ayajjiramu akazoole mu kiwalaata kye omuzungu yafuga nkaaga 8 nga yategeera okusinga Munnalwanda gw'otegeera okusinga omuzungu yalekawo omuganda by stake ne bannayuganda yabalekawo awo kitaawo nkaaga mu 8 tuka n'agamba these are the Japanese of Africa Gashumba omuganda omu is a southern Gashumba Creek people kyenjagala okujjukiza nti entegere yaffe ya nsibo si yakugwira nti twavudde eri mu busa mu lugabire zaffe tuva kulunda ojjoga batukanye ku mmeezi entukuvu nedda twezimbye n'omuzimbo gwaffe okuva mu mwaka 1812 mpaka 1860 muzungu wasigalidde gye myaka 694 gyatuyamba okakasa nitumanyi ensibuko ng'Abaganda obuwangwa ennono obulombolombo empisa lulimi ne administration yaffe omuzungu yagezaako kyonna kyeyasobola tuleka tuli native era tuleka tuli ggwanga eritegemekedde newankubadde waliwo emirogoosi gw'okututeeka eri tekyatutegeeza nti tuli balubeera nga Bungereza bava mu European Union Buganda ekyasobola okudduka mu bagwagwanga Bagashumba mazima Gashumba nkuddiramu business wayogedde nti olina companies mukaaga tuyagala kuziraga kubanga bajja zisojja si kuzisojja nti bajja zogera zigwe tiza Gashumba oli muleera Gashumba it is nothing completely kubanga okutegera kwammwe kwa bulunzi si business si bya bufuzi gwe bwoba wasumukamu ng'omanyi ojja kulya mu ddiiru Museveni yatutumye n'atusindika ntuvumono tukole tubwe tuti oyo atuteekako wana tudemonizinga nga ffe Abannalwanda kituufu nze njogera bituufu ndirooyo ekyo kimu ekyokubiri nakutegeeza ti Gashumba okujjawo ng'oli mubisi bubisi bwagamba nti agenda duitategeera agatuuka nenga nti Gashumba ateeka kuba mulalu eri tufu oli mulalu iwe Ssaako Buganda okubako kakwayo kirindirire kigenda kutuuka akasaba nti buli business yonna nga oli mugwira muno ogiwandiisako ba natives abaawano ebitundu 9.5 ku buli 100 nga bakozi baawano number 2 kyolina okumanya nga gwe head of department obeera ogwo mu ggwanga lino toleetamu Baganda basigalidde ne kati gwe business bw'olina bw'aleeta ekyuma ky'amata oteekaawo kitunda amata byo bye mumanyi
kakati business hizo jjo kwogerako nti olina companies 7 okujjako nga yagambye alina ziwera musajja tiyeekoledde akasi yali badde alinamu ku magezi kubanga omuntu aba ne ku magezi ga business bwega tayogera nga Gashumba alina obwo bw'amata obusuukunda mpozi nga n'eddiiru zagenda okukola ezineza okugamba nti nga naye yayingira mu bintu by'ebisiyaga mpozi omanyi nabo bagifuula business mu ggwanga lino kubanga n'ekikula kya Gashumba nga ye sinza kimunenyeza kuba Paul yagamba nti yenna alemereddwa nfaanane naye yali ategeeza nti omukyala we bwe yafa sigenda kuddamu kuwasa yinza obutakisobola kiyali abakowoolera naye Gashumba entegeerayo ne ku mbeera gye yeeyisaamu ku busajja is just an idiot is very idiotic olowooza abanoonya okunzita babadde baki beba Gashumba ng'okyabuuza ali eyo nti Gashumba bwe yavuddemu ekigambo ekyo okyanoonya munalonda kyabadde anoonya okuttibwa kakale ekyo nange nkuwadde gaabo oli yabuuza nti muligadde okusomera ebbaluwa mu bbaasa ababadde banoonya beebo kati bwe twalemeddeko katonaga nti kankolenga yona bwe wali omujeemu nakumiza kyennyanja ekikuzza enneneevu n'oddamu otunulira enjiri bw'erina okutambula kale eddogo lyoli yagamba nti mazima dda teri ddogo eri Isirayiri Gashumba nkutegeeza butegeeza oli mugwagwa talina magezi njagala odde mu kiraasi oyige otegeere oggyemu amalamu bwe muli nakutegeeza ebigambo bino nti singa nzijja kuba pulezidenti nga nali pulezidenti kambikuddemu obitegere bulungi nti okenzemu ate okuba olugendo lwammwe gye mwava nga muyita mu Gatono otuuka e Buganda nakutegeeza ebigambo bino nti okyalina amala mangi n'amampaati ate era n'olaga nti n'ejja liri likulembedde naye nkutegeeza butegeeza olutemya lw'eriiso olwo ogenda kubanga Gashumba erinnya olikyusizza nga either olina lya Lituriya ng'olina lya Somalia oba lya Kiyisirayiri ku ebyo ebika ebivaamu baganda bo sinakindi okubeewa ekkalamojja oli mutuusi akaseera katuuka obutuusi bwe bukuggweko ng'okyali mulamuteeka waaga 2 kubanga mu bukulu bw'emyaka 48 gye watutegeezezza mba ntegeera nti omwana ategereka ng'akuziddwa emyaka 21 entegeera yeeba y'amaanyi nnyo naye ate Gashumba ebbujja likusinga entegeera toyawukanye na Yokana bwe yategeezebwa bigambo bino nga Kusi yamugamba nti omuto mu bato asinga Yokana oki kubanga mazima ddala yali annanga bw'aba ye yeerabira Buganda bwe banga yabakoka ate n'ogira by'otuuka ku ekyo n'obyajjagala Gashumba kankubbireko bino mbikuddemu episode gye twasooka okukola ng'otugambye nti muli kikira kya ggoonya nakugamba ebigambo bino Jakana Nadduli nga ye pulezidenti w'eggwanga lino ne pulezidenti omulala ayinza okujja ng'alina ensi eri eggwanga lye n'abantu abalituddemu ajja kukola ebintu bino wammanga ndowooza kwe kuleeta pulojekiti muhoozi eyo gye nali simanyanga ejjeera nkulaga nti mutaani wa Nadduli yagana nakona ku bintu bino tulina kuwamba bawambe ndayira mu nnya lya Katonda mujja kwewamba bwewambi temulina ggwanga gye muliraza Gashumba nkuddiramu kapisito bwe baaba wamwekuumise nti Abanarwanda babasosa mu kaseera k'akalulu ebyo bikulimba namba 2 tunuulira Genesis y'Abaganda bezzeekulukutanga mukono gwa Museveni gwe gugitunuulidde be yajja nabo nkutegeeza nti Museveni saalina mukwano nze ku Gashumba ndi musomesa kubasigadde twejjukanya nti omusomesa yakugambye Gashumba ekiwalata kimwe bulungi ng'omusajja omukulu osigemu ekizigo otebenkeremu bategevu banna ab'ebiwalaata bakwe ku magezi g'okuba nti newankubadde tujja kwawukanya ebimawanga obwongo bukoddemu ne Museveni akina asobola okukuyambako kubanga yabatuma mu ntumo eyammwe ey'okujagalala bwe mutyo